So bili kumuna mwenda next level I makai kwa sasa Ruby Star TV Metro FM Sunday ni Monday tuba wali code city ni top 10 countdown nyimbe sinzo kuweza kabi mu week. Then Star TV program ekigunda kanyuma nakapya kaba tutumfo kubanga tuba itamu na dala batunyonyere mbere ita industry nga tukuwaganya bilozo ku industry tunulire badde waje tulaga waje toyongera. So nakolwale ndino omukulu Dr. Hilderman Dr. nsaba obuze kwatula ku nyingwanga. Yeah, balaba Star TV ono Dr. Hilderman nsanyusa okubawa no wakabirupi. Amina. Nziza Dr. Dr. oli musajja muganda. Yeah. Weddira mamba. Nsaba otambule mu muganda. Nze Kiyagahira Innocent abangi bamanyira Dr. Hilderman. Ndi mutabani wa Morris Nsubuga omugenzi eyebase Kakindu. Ndi mutabani wa Margaret Nakanwaji Nsubuga. Ndi muzukulu wa Andrea Damba, ndi muzukulu wa Isidoro Mukasa abebase Nabwiri Nsubuju. Ndi muzukulu wa Matega bakojja bangabi. Otambu dabamu ndi muzukulu wa Gabunga ebuwaya feje tuvabe mamba. Otambulire ddala nze weebogere kayonza simanyi oba natambuye okutuuka obuze. So Dr. nsaba omuntu ategera ali akulaba for the very first time amanya amatuufu. Amanya amatuufu Kiyagahira. Yeah. Then Dr. Hilderman nivawa. Wali jali kya? Dr. Hilderman okuva ku Hilary nafuna mu Heal the Man, Hilary the Man. So ne tulisala ko ne tulifura Heal the Man. Then what doctor bintu bingi professional and therapist. Ne bitabo ninamuko. Okay. So mumbi bi doctor yasoma yazali wadde. Natona tuko kusoma. Doctor yazali bwe myaka 37 mabega. 37 years back. Yeah. Egwali yalaba TV and streaming from Zino balabala. What tujja kutera butimu ku meza. Eno balabala muno okubaganya. So doctor asomako ayitawana wa kumpi mpya. Nasomera primary na nasomera mu kukyalo kya Fembute Kampiringisa. Somo bali Tambute Primary School. Okay. Jena vale ngenda ko mwezi wa nasomera ko St. Joseph's Kakindu. Jena vale ngenda atesifone njitulira St. Matthias Kalemba Nazibo. Wafe tulira Nazibo wena Nazibo St. Kalemba ngenda Mitiana SS jena tulira A-level. Okay. Nezje Makerere. Wembe Makerere ngafunye degree ya ensoka atene ngenda ke Strathmore University Nairobi. Nefuna postgraduate mu bukulembeze. Okay. No managing ebitongole byenjawulo. Yeah. So awo wenyi tutandike musical journey etandikira wa? Music journey ndoza yatandikira Mitiana SS. Kubanga Mitiana SS twalina platform nga MDD Amanyi. Okay. So nga tubera ne Interact Club na dale ya MDD yali very strong. Okay. Mitiana SS zilukira biseera nga tujja ku National Theatre nga tupresenting. Okay. Ate yali esemu abantu abakabi baragadi ba Irene Namubiru. Nga kugamba competition yali yamanyi. I remember all the guy nga ba Weatherman. The late Weatherman. Banana. Janana. Yvette oli agende ebweru. Yes. Yali sister wa Bella. Sister wa Irene Namubiru. Okay. So kwegamba the school was musical. Dinga in Namasaka was also musical as well. So eyo jenezulira kubangu twabera ne competition nadalo kuba ngo presenting chibaita original composition. Tugenda karaoke to mining kati nga bakutera mu track no kuba byoli nawo. Okay. So awo enezulira nnyo ate katona na nyamba nezija ne Makerere ndidi awo chali chamanyi performing arts. Wena sangira ba Bobby Wine abo ba Silver Kyagulanyi basajja bangi kwegamba. So awo wenyini nga cut the story short. Active music okutandika ndi Dr. Hilderman aze mu music asambadde akaji. Yali biri musango produces a double bed mazongo. Double bed oluyimba lwakyagalanya abasajja mu maka gaabwe. Double bed yonava ku ki? Double bed story unajija mu church nagenda ku wedding father na ingiriza yali abafumbo bebagata kolo. N'abagamba temulowooza nti ebyo bitanda olw'okuba mufumbiriganiddwa mulina kufuna bitanda yaziyita king size bed. King size. Ebitanda ebinene
omufumbo alina okufuna akatanda nga si kinene nnyo nga munno at least mubeera ne interaction ekiro so message eyo yasinkinga nnyo nengenda nentandika ogikolako study ne imaginations okulowooza kitanda bwekiba ekinene naddala nga abantu bafumbo kiki kyekireeta so nekikola mu comparison n'akatanda akatono netufuna double bed naye nga inspiration yava mu church so double bed wavaawo ozaako ki double bed wavaako I remember kwaliko campus girl omukulu w'oyimba yalikola be campus girl yaddawa muganda wange oyo Coco Champagne yekolera gye kyemmanyi nti kati driver mu Pride Microfinance wano e Kampala okay then tuza kulimba ki yali munayu yali album eyo kati munayu zenyimba zenasooka before even double so zaakoma obukomi kuba kati awo bira abantu batandika okunonoza but originally natandika n'oluyimba baluyita kika feeno kyetuliko kika omwana yagenda bika ayaka atunula nga malayika so awo wenna okola oli under management yani oba oli wekka oyiri bandongo wekka doctor nasooka nemba solo naye bwe nakubaawo double bed waliwo omutayo bamuyita kayemba so kati ye manager wa Rema balina KY entertainment company bebasooka okumanagera then netutambula then awo after nga sinakuba ameri yawo nenfuna mukwano gwange so kati ye director wa Kadanke Brands bamuyita Rena Ibrahim Rena nabeerako manager wange for like 3 years then nadda mu bibye awo ate nekubawo endobo muganda wange ow'ensambya mweyabire n'erinnya bamuyitani yagwa ne ku accident yali Robert anko wange mpuli yaliko manager wo Robert yali anda bakayemba ng'atambula nyine kuba nali nkyali muteebisedde nga tumulaba ensambya ayiriba aneera in fact yali abeera ku DJ Mark awo nga tukulaba ejjajjayo nga tumulaba ayiriba so ye yali anda bakayemba so oluyimba Amelia luva ku ki oluyimba Amelia nalukola bwe nategeera nti omukyalo yagenda kwesimba wemawokota nze ng'emulabufu nali manyi nti Yesu w'amaanyi abantu bamumanyi abanene naye ba locals tebamutegeera so neŋŋamba no kanyambeko omukyalo ono mu branding mu bantu ba locals eriffe bazunguli abali eri wansi emawokota bategeere nti waliyo ekintu kye tuleeta bakiyita Amelia so nemugamba maama oli mu ofiisi eno naye banamawokota tebakumanyi tebamanyi nabetiibwa byo so nakoze product onogola nenekolera fine wava Doctor, omukyala omukolera oluyimba olwo yakuwa ssente oba wajja because of the idea you had developed gwenge omuntu initially ekintu ekyo nakisooka kikolera bannamawokota because nali saagala baluzinga opportunity ey'okuluzinga omuntu ali mu high profile office ng'essuubi ly'amaanyi so nga saagala nali yalingemu ku ngeri gyensobola okubaddiza okulaba nti I go fish somebody ow'amaanyi baleme okumusubwa so ebirala ebyaddako of course byandya mutual understanding wabaawo token of thanks so tutunulye doctor mu bbanga eryo tuva ku Amelia tuza kutuddawa bwe nava ku Amelia awo neteeka Abitebikutte what a gospel song buli omu yaluyimba buli omu yalukkiriza Abitebikutte was very massive and is massive up to now bwe nava awo enzaako y'ekikyo yani yali ennaku enzaako nze naawe Irene Namubiru enzaako disia gospel eyo video yali yakabiri omukulu yali omukulu oyo omusanga otya wandaba abadde nyumabeka wa project zo bayinawe Magic tusisinkana nga mu kaana kato
najja mu system yajja mu system n'agamba blood njagala kukolayo video n'alaga ku byakoze of course by then siri ebyali ebyakabi kituufu naye njagala nnyo omuntu alina lo n'agamba n'akweŋŋanga kulemerako n'agamba njagala kino kituufu kimu otalemerako tobutuufu okulemerako kwe nemugamba oluyimba yekikyondu kuwadde gezesa netutandikira okwo netuzaako nze naawe so bwe twakolayo ekikyo nendaba nga waliwo development compared to yali akola then nze naawe ne Irene Namubiru budget nendihayikingamu nenambakaayagala ne cameras oba bataalo babiki then netugenda nga ajja atya okuwanga abantu kigamba okuba nti aliko manejawo oba manejawo EO Magic sina wa manager naye yafuuka mutabani wange yafuuka muganda wange yafuuka blood wange yafuuka personal wange yeah so simanyi kiti kyensobola muteekamu but ye muntu nebwemera nga sisobola kumala at least bbanga nga ekimukwatako kinkwatako ekinkwatako kimukwatako. So doctor mubumbi otuwadde musical journey yo mu musical journey eno gyokoze myaka emikazi wakala music sifa from 2007 kati awo bali myaka 12 eziri active 12 ekyo okoleremu concerts meka ekikyo Amelia Biteni Bute Damude concert stand myaka at least average kiba kirungi kiba okay and then wasembayo byokukola concert nasembayo mu 2014 gap ezebeerawo tunakola concert tulina endala gyetusuubira lusuubira nnyo okukolayo concert eya Hildeman Friends Simply Friends tukola nnyo concert netuyita abantu bonna naye waliwo olina okubrandinga otegere nti these are my friends so nga n'oli ajja nga amanyi you know what that guy I'm his friend I'm his fan Hildeman Friends and fans nga strictly eri kwekyo. So doctor ajja atya okuba nti atula mu project okuba nti yegatta ku mugendo ogubaddewo ogw'ebyobufuzi tutunulire political career oba ekiruye ekijjawo ekinyegenyege kikwatira okuba nti okasinga ku political career one sosere nkulambikira engeri gye nasujjamu okulaba Amelia nalaba nti saali political then naye nalaba nga ne bwe najja mu politics abantu baffe gye bali so ayakugufisha Amelia mubaleetere politics lwakuba abantu just bedistancinga ku politics naye politics akwata ku buli omu bwekiri buli maka galire mu politics gajanga kulya na bizimu ebintu byonna wadde twagala okuba obulungi wadde twagala kukola ki politics ya shaping eggwanga ya shaping ebintu byonna so okuba nti ffe tufunyeko omukisa ne tuexamining ebintu ebyenjawulo twagala omukisa ogwo abantu baleme ku just gutwala lightly naye tubeeko obuweereza so ffe tutambudde eggwanga tulina opportunity tulabye abantu bye bayitamu tetwagala kupretendinga nti abantu bali bulungi kuba abantu bululaba ne bakulaba nti celebrity Hildeman wuuyo obeeranga gwalina Bank of Uganda communication nti abantu tebali bulungi we don't want to live in a country abantu nga bali awo babeega akulaba n'ogamba Hilda wuuyo mwana kiri bubi oba oyimiridde emotoka oli ku bitaala oba ompuliriza you don't know how many tomanyi mabaluwa ameka genfuna okuva from all over Uganda nga oli akusaba buyambi akusaba fees zaganye bla 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 so netulaba nti tosobola bikola nga tolina office ate nga office eyo erina okubeera nga eyo yabuweereza nga nkongole nti Hilda wuuyo because so doctor tutunulire politics versus music wetugenda mu byobufuzi 2021
Dr. ayesinyewo oja Maokota. Yeah. Full MP oba Full MP. Full MP. Yeah. Music tumuteka side watugenda kwatusiga tukola music. Of course ebintu byanga abantu bamanyi nze musical nzize nkolera ku Persia. Wenzige okuweereza music siri nnyonnyo fulirizo no era abantu bansanga nnyo ne baŋŋamba ndamaani nga totuwa kapya. But always mbadde ndeeta music nga muleetera ku Persia. So music agenda kuba agenda mu maaso because music nabo buweereza buli bwofuna message olina ogivampinga abantu bagiwulire. Okay, Yeah. so Dr. tutunulire okuwegata mu FCC before waliwo campaign yali wa His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni. Yeah. Yali eyogaba sente muwalabikirwa akatambi kano nga Bebe Cool agezako okubala akateeka ku mutimbagano nti wafune sente wali omu kubafuna miliyoni 4 ezo. Ojja otya okwegata ku mugendo ogwo? Of course nali ku campaign trail mbadde ku campaign trail za President Museveni ebbanga ddene. Okay. Ngera artist wakabi kuba nabo tebamanyi nti baagala bakabi. Of course abantu basitula bankubira essimu ne baŋŋamba ssebo tulina deal wet. Will you be a part of us? Twagala mobilization ogenda kubeera mu sector ya mobilization. Ngera nsayininga ne ngenda on board. Ebyakatambi just lwakuba abantu bali ignorant. Nti tulabe bakitaffe bangi talk about abasajja n'abamama mbabazi be baali basalirawo eggwanga naye ne babwaka tubale n'abasajja nga be bakulira amagye bamugisha muntu naye ne babwaka ne bagamba abuladi waffe mwana ekyo tukitadde bamanya mushega many examples ne taata waffe yenyini ne jjajjaffe Muzeeyi Museveni akugamba nali mu UPM nali mu DP. So kati abantu abali ignorant abata following bintu yayinza okubeerawo n'agamba akupayo ddala olwokuba kasayininga sente kalina kuba mwenaremu paka. You understand? So that kind of blackmail yaliwo nga mukulu wange agikozesa yali out of ignorance naye namusonyiwa because ignorance tebalina gye bakisomesa bwekiri kituufu kijjamu. So Dr. tutulire omukulu awo wenyini nga sinadda kumisiko kale ne benefits ezijja empolampola katolo bw'amavaala buli muyimbi asazeewo okujja namunabitone yenna abayisi bakenda fe nkola ku TV kola ku radio mu buli muyimbi avuddeyo nga asuubira okuba nti ajja mu nsiga ya 2021 music yagwa mu music naye atasobola kuyimba endowooza katolo bw'ama ekisooka eyo ndowooza yenga omuntu muwe ekitiibwa because era mu bantu beyagambye abagenda okugwa mayinja ali mini tasobola gwoyinza okugezaako naye nawe togaba sente. Simanyi nga katolubwama asinga okugaba sente ate simanyi sente lwaki azireeta nga balowooza nti olina kuba na sente okwesimbawo. Eno eggwanga lirina abantu bangi naye abantu abalina sente ng'ez'abakato bali just ndowooza 0.2%. So kati bazunguli abali eyo abandaba essaawa eno ffe tusinga bungi. That's why twakikutte ne tukisamalizinga nti amaanyi agaffe bayalamaanyi tuli bangi. Bayalamaanyi bwe twekwata abo baloodi abo abeefula nti bo bebola okuba balina ssente be balina okubeera mu offisi. Shame saalisuubidde taata wange kwogera bw'atyo sinababiraba naye bw'aba yabyogedde kibi nnyo kubanga baana bageto ate nga naye tannajja yajja ewaffe nebanga gye tubadde n'agamba tumwaliyeko yabawa meka ekabowa talina ze yatuwa naye yasaba nti abadde mulwadde tumwaliyeko. So ffe tulina bye tuzza okukola tetuzze ku ssente focus si ssente because ne gye bazigaba tumanyiyo naye twavaayo twava gye bajjula ne tugenda ne gye batamanyi gye bagenda kulya. Statement ziri bbiri. Kamiliyoni agamba webaka ne malaaya tafuuka mukyalawo weba yakolera NRM takyali mu NRM gwe ogira mu kibiina ki 2021? Siina kibiina kyezigiramu independent. Nze nzikiriza mu ddoboozi ly'abantu abantu benjagala bansindike. Actually nina problem n'ebibiina kubanga nkyekizamininzeeko ewaffe eyo nti abantu bwe babeeraawo
bamulonze kalulu kawedde abefudisi obyabameze baba DP atola okuba wa NRM agamba wawe wamuzeyi Nsubuga temuyita wabo ba DP abo musoke wali wamuzeyi Falasiko be ba NRM. We should get rid of that. Amukulembeze be bakulonda. You forget about anybody because wali mubadde mu competition. Naye kati ebintu byebaletawo ebyebibiina bina mwana ndowooza twali tetunnaba kutuuka kubanga already abakulembeze b'ensubira okuba civilized okulwaninga ekyo paka kati tebannaba. You get to point oli ne bajja ne bagamba sebo watusuubiza oluguudo president oba president n'agamba anti mbadde mbalaba mwalonda bubi. You get the point. Mwaleta abasumbuyi. Mwaleta abasumbuyi. So people are being punished. Chokanga walaira ogenda basabinga. So I don't believe in such. Paka abantu nga bafunye civilization emala n'obutegeevu obumala n'okwecontrollinga okubeera nti democratically tukuze. Yeah. So I understand political career manyi out you twali no kona so doctor it's a musical career bizibu kibofunye mu music mu myaka 12 actively jo sanze what you were doing business one music abantu balowooza akula naye abamu practice nga tebakula. Abantu bali after kulabika ku TV na kuliwa ku radio naye nga tebitali nga na mbeera yaabwe ng'abantu. So tulina challenge nti music afuuse very competitive. Stardom kifuuse ekintu nti already omuntu alina okupromote nga ayagala kuba star ekituufu ayagala kuba matanga okusinga omulimu na apromotinga star kwegamba ekintu okubeera nti everybody wants to be a star kisse industry. So netubeera nti ba stakeholders abalina okulwaninga music industry buli omu afunye ego agamba kubayolera tekajja kuyitawo wesiri. You understand? DJ agamba sebo limbalo sinalufuna kyokka ng'olwalako Dube yafedda yaludownloadinze yaludownloadinze kyokka gwe omusango wali n'agamba mwana ate waluleese kyokka agenda na downloadinga Justin Bieber. So ebintu ebyo byo all those are challenges. So you find nti abaana mbasaasira naddala bw'oba weegendereza abantu abatanda bafuna nnyo obuvunaanyizibwa they are dominating charts essaawa eno because tebalina kye bafiirwa talina abaana bakulabirira but still ekyo kibeerawo just kaseera time is gonna come ng'olina family ng'olina omwana olina ebyokulabirira naye kati bw'oba weegendereza kola analysis abantu abalina obuvunaanyizibwa balina ekyawakati bwe balinnya mu music industry because of many factors ezetaga topic number to discuss and understand. Yes. So doctor, how wenyini mu music azatagala ebbanga copyright abibina mu bikoze n'ebisigadde babikoze tuma evuddewo eri teriiwo bw'ekya bakola ebibiina doctor wali waliko a member of any association eya music e Uganda? Mbadde muwabuzi wa tuma eyavuddeko akakiiko ke balonda ke kanonda agamba much as abantu bonna balonze but Dr. Hilda Manono tumuyite abere part of us. So nze kakiiko ke kanonda mbadde ndi mwogezi wa SACCO nze njogera Uganda Dream SACCO, Artist Dream SACCO. So obuweereza mu bayimbi mubaddemu lwakuba bulina ebisoomooza mingi. Understand. Yeah. So awo wenyini tufuna ekibiina ekigazaakalira mwezi nga gumwe emabega Uganda Music Association. Yeah. Ekibiina kino okikuba mutto okiraba otya eri omuyimbi ne munnabitone mu industry? Nga sikwekwekeredde ate nga saagala kumala mu maanyi. Buli omu alina obusobozi ali ku kakiiko naye obusobozi bujja omaze kugezesebwa. Ninze tubagezese tulabe obusobozi bwabwe but mpanye ekitiibwa
but sure. Okay. Industry yaffe yagongobala. Manyi wantu bawulira ennyimba ku radio bamanye ebintu bitambula. But administratively, industry yagongobala. It's a few people abalina obudde. Leadership yetaaga mu time. Kyobola abasajja n'ababeno mu kibuga baludde ku bukulembeze naye analysis yange yali emu. Balina obudde nti bwe bakwata Lawrence owa firimu EO Magic ne bamugamba sebo omukulu Beno yagamba ate oyo yaani aliwa ajja kujja. Ontegeera naye bano abavubuka mu majority of abavubuka abali mu leadership essaawa eno agamba ate oyo yaani miya butamumanya tajja kujja. You get the point? So abakulembeze baffe abapya bwe baba tebalina budde bwa leadership bagenda kugwa. Kigenda kuzitowamu bwe baba tebali soba kubanga omanyi abasinga Dr. balina okwemulugunya ne committee eyalondebwa leadership committee. Omukubo Khalifa walia Wisdom Kaye n'abantu abajja bafulifiga bantu bade baziba okugera akakiiko kano okulondebwa kuno nga balonda akakiiko kano Dr. mwategeezebwako waweebwako ku message oba wakubibwako omulanga gwenga omuyimbi obanga omuntu abadde mu art industry. Ekisooka nali mbiwulira naye nga omuntu naddala ffe abaagala okubeera abakulembeze forum gye byayitamu yali yamangu nnyo ate abantu tebaweebwa mukisa. Already bwe muba mulina obukulembeze obwo bwe bulina okutegeka ne bugamba naye tugenda kukyusa obukulembeze. You understand? To hijacking. Kati President Museveni bwe muba mwagala omuggyako temujja buzzi ne muwamba. Kati obukulembeze obuliko essaawa eno ndabanga just obwajja ne bakiyita batya amagye ne gasalako ne gawamba. You understand? Because what happened bali bawaayo office be baorganizinga olukiiko lubeewo mulonda abapya bawaayo anything like kuba kyemmanyi nti chairman ye ya resigning naye tetwafunako ku resignation y'abamemba balala baali balondeddwa the likes of Silver Kyagulanyi, Baruchi and above all chairman yalina deputy we. Mwakiwa budde ki okulaba nti tuteekateeka okulonda tujjuze ekifo kya chairman era mwabajjako mukali baki mutulu baki. You understand? So nekiba nti waliwo okusoomoozebwa naye kyemanyi ku komite yaliko nti yali soba yaliko basajja bali busy. They were taking things nze baali batekinga ebintu ku right forum. So Doctor, awo wennyini bateekateeka okuba nga bagenda ekyakwazi okusinkana omukulembeze w'eggwanga wakitegeddeko? Sinabakitegeera nga nina bagenda ku addressing ebizibu ebyabayimbi n'okuba nti omukulembeze w'eggwanga afuna ensako gyawo abayimbi ng'abayimbi oba abantu abali mu ati balina kuba 500. Mu 500 ebyo tolimu Doctor? mukulu Rupi kyemanyi President Museveni ne bwana wa Uganda Music Association ne bwana wa abayimbi bilioni 5.5 tetujja zisanyukira ffe music waffe ye capital waffe ate music waffe aliwo nga nsobola trackinga works zange. So mbumbi between osobotereza ebintu ebyenjawulo omusajja gwe babadde emmotoka obuwi taba musanyufu ng'omusajja oyo y'omu n'agula emmotoka y'emu ku ssente ze. So Doctor, agala okufuna booking za kufuna atya akujja wa? Tulina office wano ku Enyanama ku Movit ku EO Magic Films. Bw'ogenda ku Facebook kuliko numbers zange numbers zaffe basobola okutufuna. Bw'ogenda ku Facebook ya EO Magic numbers kweziri basically. So basically Doctor nga tudduka mu mbeera ya talent music ne politics. Politics in fact tulina talent ne music oba ne education golowooza ku bintu ku mbeera okukola ku mbeera ya fresh kid golowooza omwana ono ekitone ekyokuba nti kisoose ne kiba nga kikwatibwamu
ye ng'omuntu asooka asome nga endongo agitadde emabbali kuba ebintu ebyo bizibu byakubanze nga ugambye olina obuvunaanyizibwa n'okwongera mu ndongo new generation eriyiwa nnyo mu ndongo okusinga omuntu alina obuvunaanyizibwa olowooza omuntu yandisukuse ki sooka eggwanga lidisorganizinze nnyo fresh kid oyo mutaddeko kuba mwana mukulu alaba awulira followinga so attention eyo is too much for that young kid so the attention emuteereddwako abantu abamuli behind him bwe bataabe soba ku myaka 10 ayinza okuba nomo oba completely nga terikyasobola kumukikati kati simanyi kyalina kusoosa kubanga ne bw'abanga agenze ku ssomero bamulumbayo ne bamusojja ogamba I don't know simanyi kyensobola kugamba naye kyemanyi nti born talented die talented if is talented you will be talented ebirala binajja bijja kubeeramu so doctor nje nga tutunuulire ekintu biggest stage gye wasooka okuyimbako nga tonnajja mu bulamu oba okijjukira kyali kitobero nali man of the act the biggest man of the show on your debut kyali kisoose okuba ekinene then noba tutunuulire stage gye baali bakugobyeko nebagamba tuviire vaayo ekyo tekibanga era bannanga abakifuna mbeewuunya bakifuna bamukuwanga nekyokologana leke kuyo kumagamba vaayo batakibeerako kosa zendobika najjira mu giya ate n'omutindo nkyagukumye olaba kati grupi ndwawo okureleasinga music nga wetegereza akatale buli lwennyingira ku stage I sound fresh. Understand. So doctor, abantu bazze n'engombe egamba abantu bagwa naddala ne batunulira abantu abayingidde beesummuza ensiko ebyobufuzi nti abayimbi bagudde doctor kyekireetera omuyimbi okugwa oba kyekireetera ne bagamba oyo yagwa oba omuyimbi agwa just kamanyiira abantu balina kakati waliwo kati ani agwa omanyi omuntu atugana agamba gundi yagwa for example nze natuula I examined nengamba how much money do I invest in music nenziraba nengamba kankoleko ku try bwe nkwata sente zino nensavinga miliyoni 10 nengendako ettaki nensuubula let me compare kati nakikoze deliberately but I could get the same millions nenzireta rupi n'olyako 10 n'oli n'alyako 10 nga business bwetambula nensigala nga ndi matu g'abantu naye time yatuuka nti we are minding about the brand rupi nga nafunye ebizibu bino abantu bano tebaagala kutegeera nyimba zange ze bawulidde baagala kujja balabe yayina ntebe ekyoyo ye bamuziikawa you understand so yeekoleddewo kati so kati fe abali mindful about tomorrow osikamuko babyogere oba kale abaagwa kale twagwa mwagwa so doctor katuduka doctor doctor oli mufumbo ndi mufumbo nnyo musajja wampeta bulungi nnyo wali erubaga birayiro doctor nga tudduka njaga tutunulya obubaka obusembayo okuva eri Dr. Hilderman n'abantu naddala political card yeeyo abantu ojjawa ekatiriza wawojja nakandi wagambye ojja independent tolina wooli abantu bakulaba nnyo ng'otambulako neexcense Bobi Wine abantu ne balowooza nti oli ku people power movement people power movement anti kyokola nagambye eddoboozi ly'abantu people power si kibiina wabula movement yeffe kyokola bw'owulira eddoboozi ly'abantu omanyirawo people power abalaba Star TV nsanyuse nnyo mwebala okubeerako one nsooka kwebaza bantu abo batuwagidde on time ffe ensi ne bwetugongobaza ensi ne bwetufeebya bo bagamba ako kakyali ssebo kaakabi oli ne wagamba we yagwa agamba nedda ssebo wadde abaliko naye tewali yamwenkanye so mbeebaza namwe mwana okutunoonyaako it's not so simple tetulinze musooke muteekebweyo ali ku nsonda nnyo bannamawokotono mutabani wammwe
mundabiranga ddala ngenda kubeera nnyo busy nga ndi nammwe tu interacting tutandikidde wa twagala okukolera awamu. It's not about me but it's our thing okulaba nti tutambuza about music Rupi. Nina Bubaka just eri bato bange omwana abantu tebabasudia ne bobeera ku stage eyo nobakuba ne bawanika emikono you have a life. Gwolina life gwe muvubuka gwe muwala gwe freedom city nejjula ne bawanika emikono boddayo n'otunula ku mulabbo buli omu atunula kasolya bubwe. So ebyo ebyokutusudia faamu twabivaako. We just do good stuff netujja mu bantu oli wagamba nti wagwa provided walidde ate nga gambye nti wagwa teyalidde yamanye ebizibu bye. So Dr. Hilda tugeze okuba ne mu part 1 tomanya katujja mufuna nga session yakalulu eri obe tulabe ng'ekyo kinala tutambuzaamu ekintu tutegere mu kambi kiri kitya. Dr. Ekibiina kya music kyolimu kyebayita Zunguliwood mulimu bayimbi ki? Zunguliwood just management company naye embeera nga eteredde at least awo tugenda okumanagingira ebitone ebyenjawulo. Okay, so Dr. nze nsaba ompeeyo akapeera akanyimba nga lumu oba bbiri ne weziba ssatu bajja kumpa akapeera kano ke tugenda osembyayo kenawulidde bampa abita ebikutte Ameri atomumpa Ameri atomumpa bampa ebikutte remix bamukube kapeera nyimba ezo zonna nga ssatu bbiri omukaneyaso tutegere tujaziza political figure oba aspirant then whereas omuyimbi oba munabitone tutagera katufuna akapeera ka nyimba ezo. Mukama Katonda nayoli biki Mukama Katonda nayoli biki. Mighty, who are you? Maybe I don't know you. Hello. Who are you, mighty? Maybe I don't know you. Hello. Boo! Ninda manyiwande Mukama mulungi alibite